Ngenda maaso n'okuba nga nkulamusaako mukwano gwange najja osinzira okuba nga otuwuliriza gw'ataba ku mayingo ga UG Updates TV, kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, okolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo eky'omuwendo okulaba nga weekuumira ku mayingo ga UG Updates TV. Muganda wange, olunaku olwaleero abasuubuzi beekalakaasizza, bavuddeyo ne balangirira nti enkya bagenda kuba batandikawo okwekalakaasa ng'enkola zaabwe ezibeera bulijjo, nti tebagenda kulabikako mu kibuga Kampala, mu bibuga byonna gye basinzira okuba nga bakola, bagenda kuba nga ebizimbe amaduuka gaabwe maggale. Ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kale yenna yenna eyeeteekateeka enkya okuba ng'oyingira mu kibuga ng'ojja kusuubula, kutegeeza nti nno ojja kuba nga okwotakwota mu gaalumonde. Kino kye tubagamba okuba nga muyiga okusubscribinga ku channel ezisobola okuba nga zibawa amawulire information ne muba musobola okitegeera. Tusooka geekenneenya ne tugasunsula, then tusooka tugakuwa ggwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku UG Updates. Wabula gw'atanaakuba ng'osubscribinga, kubirira nti genda mu maaso obeere ng'osubscribinga ku eno channel, sharinga, likinga, tusobole okuba nga tunywezaawo amayingo ga UG Updates TV. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange, tujjukira luli eri era abasuubuzi mu mbeera bwetyo bamala okusinkana Pulezidenti Museveni e Kololo, ne wabaawo ensonga ezitaagenda bulungi, naye mu byo bye baateeseganya Pulezidenti yabasuubiza okubaggyirawo penalties eza infreeze, naye ebirala ne bitaggyirwawo, okugeza nga eva taxes n'okuba nga bali mu competition ne ba foreigner traders, ekintu kye baagamba ekibanyigira ddala. Era ndowooza Pulezidenti n'abagamba nti bajja kuba baddamu olutuula olunaddako. Kaakati olunaku olwaleero omwami spokesperson w'abasuubuzi ayitibwa Issa Ssekito avuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe mu ngeri gye bayisiddwamu amaaso, mu ngeri gye bavuuluddwamu, gye bajeregeddwa, era bagasimbaganye ne Minisita Misa Kabanda. Ki ekiviiriddeko okuba nga omwami ono spokesperson omwogezi w'abasuubuzi Issa Ssekikubo ava mu mbeera? Tumulabyeko ku mikutu gya social media nga mukambwe, nga tasalikako musale. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, ng'agamba bano abantu batumanyira, batujooga, tebatulabamu ka buntu, batuyisaamu amaaso. Agambye nti tuyinza tutya okuba nga tutegeka olutuula ne lutabaawo information mmwe ne mugituwa mu message za WhatsApp na voice messages ne mu SMS. Bw'atyo Issa Ssekito agamba nti baali bategese okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Kololo, naye kibeewuunyisiza okuba nga baafunye bufunyi message za WhatsApp, voice message za WhatsApp ne SMS, ekintu ekibakubidde ddala ewala ennyo. Agambye Pulezidenti wabadde Misa Kabanda addamu omusuubuzi ono Issa Ssekito, amugambye nti Pulezidenti yali tasobola kujja ku kisaawe Kololo olw'okuba nti ekisaawe bali mu kikolako renovation. Issa Ssekito, spokesperson w'abasuubuzi, omwogezi w'abasuubuzi, kyaba avaayo n'agamba newankubadde ekisaawe Kololo kiri mu kuddaabirizibwa, bali mu kikolako renovation, kino tekibakugira kubanga mutusindikira information ey'omugaso ng'eno ekwatagana ku basuubuzi. Ensonga enkulu ng'eno okuba nga mugisindikira mu message
na mu voice messages. Naye abagamba tewabaddewo ngeri ndala ya kubategeezaamu. Ye lwaki Pulezidenti Museveni teyatumye minisita okubatuusaako obubaka obwo? Obubaka ne buyitira mu SMS ne mu WhatsApp messages, ekintu kya complaininzeeko ennyo. Era n'ayongerezaako ng'agamba newankubadde ekisaawe ky'Kololo kitegeerekese kibadde kikolwako renovation, jjukira kuzzaako emabega bakulembeze ba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne Sekuritale we David bawandiikira gavumenti ebbaluwa basobole okuba nga baweebwa olukisa okukulizaako omukolo gwabwe ogwa anniversary ku kisaawe Kololo. Kyatwala akabanga nga gavumenti tennabaddamu. Yavaayo ne bagamba nti nno tugenda bbawa kisaawe mube nga mulowoozaako ekintu ekirala, kubanga ekisaawe kiri mu kuddaabizibwa, bali mu kikolako renovation. Kati era omukyalo ono era waagambye omwogezi w'abasuubuzi Issa Ssekito nti ekisaawe Pulezidenti Museveni yadde tasobola kutuulayo olw'ensonga nti kyadde kiri mu kukolwako renovation. N'abuuza kale newankubadde kyadde Issa n'abuuza nti wadde kyadde kikolwako renovation, kyemugamba tewabaddeyo bifo birala biri seefu bisobola kusekiwalinga Pulezidenti kubanga tukubamu olukuŋŋaano oluli important ennyo olw'omugaso ennyo weeruti. N'agamba mujooga basajja mmwe sibalabanga. Ebisaawe bingi yagambye Namboole gy'ali ne Nakivubo yennyini tuba tusobola omukozesa. Yani providinze security nga wawulira waajagala meeting n'etuula. Okitegeera mukwano gwange gwe yeekumira ku Yugi Updates. Abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo. Nammwe mikwano gyange abali mu kyeyo e Buwarabu nammwe mbabuuzizzaako nnyo. Mukola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates. Musuubuzi ono Issa Ssekito avuddeyo n'agamba nti juzi bwe twayogera ne Pulezidenti wali e Kololo twateesa ku nsonga ezimu. Newankubadde ezimu zaakolwako naye ezisinga otunyigiriza ate tezaakolwako. Kibalinga kye baakolako ekyamakulu kwe kutuggyirawo omusolo gwa infreeze, otuggyirawo penalties za infreeze. Ezo ntumanya nti zivuddewo. Naye ekyomugaso ekisinga otunyigiriza gy'emisolo egy'amaanyi heavy taxes ze batuteekako. Ssaako ne competition gye tulina ey'amaanyi eri mu ba foreign traders, mu basuubuzi b'ebweru. Agambye ekisooka kino ate kyo ky'amaanyi nnyo. Bajja ne baggulawo ne beefula nti bagguddewo company factories muno mu Uganda, so nga ate amazima sitoowa zaabwe. Mbwe ate ne bavaayo ate ne badda emabega ne bagenda ne baggulawo busitoowa mwe batundira mwe baguliza ba local people nga si basuubuzi. Ne bagamba eyo kind of competition tebasobola kubeeringa nabo ate nga bo basasula omusolo mungi n'okusinga bano ba foreigner. Ne bagamba n'olw'ensonga eyo ensonga zaffe zikwatiddwa mu ngeri y'amajeeteke yagaddi bengalye tebagirawa mulamwa. So ffe kye tugenda okukola kubanga tebasobola kuwuliriza ddoboozi lyaffe nga bwe twogera, katuteekewo okwekalakaasa tuggalewo ebizimbe, tuggalewo amaduuka, tuleme kulinnya kigere mu kibuga olunaku olw'enkya. Osanga bwe banaategeera nti n'ensonga zaffe tuli siriyaasi nazo, kubanga ne luli singa tetwamala kwekalakaasa osanga tetwandisinkanye mukulembeze w'eggwanga. Kati katuteekewo embeera tusobole okulaba nga tuteekawo obwenkanya, tusobole okuba nga tuddibwamu naffe ng'abasuubuzi. Ebibadde bigambo bya Issa Ssekito, spokesperson w'aba traders, omwogerezi w'abasuubuzi mu kibuga Kampala.
Mukwano gwange embeera ewunzise si nnungi naye nga kyengezezzaako okulaga nti olunaku olw'enkya ng'abadde asuubira okujja okusuubula muganda wange ogenda kuba okoosekoose mu gaalumondi. Mikwano gyange mbategeeza nti mwabeekumira ku Yugi Updates, temwerabira kusubscribinga. Genda maaso subscribingeko, sharinga, commentinga. Kati kino wenkibuuliza mikwano gyange mmwe abali eri, juuzi twabaddeyo n'okwekalakasa ku lunaku olwokubiri ng'olaba abantu baalubatuubatu abagezaako okwekalakaasa. Abantu abo abaali beekalakaasa baali bagadde bizinensi zaabwe ne basalawo bajje beekalakaaseko ebitagenda bulungi. Abasuubuzi twabalabako mu bizimbe byabwe nga baguddewo bali mu kkola, teri n'omu yavaawo, kwega nga balagira ddala nti bino ebintu tebibakwatako. Kati olunaku olw'enkya bo basazeewo okwekalakaasa, tebalaba bannaabwe agenda kuvaayo ate nabo baagala obbakwatirako. Kyekino kye nabagamba okukolera awamu. Mulaba nga waliwo ensonga enyigiriza munno munnansi, muveeyo okozese justice, eddoboozi ly'obwenkanya, osobole okuba nga naye omulwanirako. Kaakati olunaku olw'enkya bano tebagenda kulinnya mu kibuga, ofiisi zaabwe zigenda kubeera nga nzigale, amaduuka gwe badde asuubira okujja okusuubula onojja wiiki ejja, onojja olulala, kubanga enkya ekibuga kigenda kusiba nga kiggale olw'embeera eriwo mu ggwanga, olw'okubanga abasuubuzi banyiivu ku ebyo ebyagenze mu maaso eby'okubavvoola n'okubayisaamu amaaso. Nga Issa Ssekito spokesperson w'abasuubuzi waakunnyonnyodde, embeera bw'etyo weerabise mu kibuga Kampala, gwe mukwano gwange yenna asinzirira e Bulaaya, asinzirira emitala w'amayanja, atamanyi kigenda mu maaso eno ku butaka ewammwe, ffe twasalawo ku Yugi Updates tubeere nga tukikuleetera, tukikuweereza osobole okuba ng'okimanya. Naye wabula nawe ekyoba okola towerabira kusubscribinga, sharinga, commentinga. Y'engeri yokka gy'osobola okukolera favor channel eno nesobola okuba ng'eyimirirawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nagambye gwe subscribinga ffe ogwaffe gwakusakira, ogenda kuba ng'ofuna information buli gye weetaaga. Nabagambye omulembe gw'oggula amawulire gwaggwaawo, gula buguzi ssimu, essimu tekyali ssimu, kati gadget nnamba. Ojja kuba osobola okufunirako buli kimu ky'oyagala okuba ng'omanya ggwe ekigenda mu maaso mu ggwanga mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates. Bategeeza nti nno mbaagala nnyo, temuvaako, tugenda kuba nga tukomawo.